nti abo b'omusolo bye basasulanga omusaala gwa pilot ate avuga ennyonyi. Kitaga nti ennyonyi yali avuga yali tevaamu ssente. So ebintu ebyo tebinnaba kuggwaawo, ebizibu ebyo bikyaliwo, tusaana tubeere nga tubikolako. Ennyonyi yaffe eyaliwo ya Uganda Airways yalina ebizibu kubanze njogeddeko n'abakulu abalinga bazikulira, nkoze nabo bambuulira. Ekizibu ekisooka, gavumenti yakola ensobi ey'okuleetawo okutunda, privatization bakiyita batya, kutunda migabo mu makampuni. Naye bwe yatuuka ku airline yagenda ng'egiwagulako kawagu. Waliwo kye tuyita ground handling, abo abakola ku ebya wansi ku nnyonyi ng'okuzeeramu, okuteekamu emigugu, okuyamba abasaabaze ku kisaawe. Kati ekyo gavumenti n'ekitunda. Ng'ate abakola ekyo baali baleeta ssente nnyingi nnyo mu Uganda Airways. Ebitundutundu 65 ku buli 100 eby'essente Airlines yali ekola zaali ziva mu ground handling. Kyokka gavumenti n'egitunda. Kati kyesimanyi gavumenti egenda kugizaayo era eneekola etya okukikola ekyo, kuba kati oli yagula bizinensi ye. Tolina bw'ojja n'omugamba okujja ngenda gimugulako, ng'ate maybe kyekyandibadde kikolebwa. Bamuwe ssente ze yeetaaga bakizeeyo. Naye bw'onooba nga tofunye ground handling ojja kuba nga tosobola kuzzaawo nnyonyi, era ejja kuddamu egwe ng'era n'eri we yagwa. Ekyokubiri era gavumenti kye yakola, gavumenti yagenda n'ereetawo embeera eno ey'okubeera nti etadde obutale, etadde space ya Uganda, nti buli omu aflyinge, kugamba ennyonyi zijje zikolere wano nga bw'olaba ebintu ebirala byonna bwe bikola mu butale. Ekyo kyajja era mu myaka gy'ekyenda. Kati ekyaleeta obuzibu nti waliwo amakubo g'ennyonyi mwe ziyita. Wakuba ennyonyi zino ziyita mu bbanga naye nazo zirina amakubo. Ate amakubo ago nga gabaako bannyinigo. Nti kati ekkubo eriva wano ne tugenda e Nairobi oba ne tugenda Addis Ababa, kkubo lya Uganda Airways na Ethiopia. Buli ennyonyi yonna eyagala okubuukiramu erina okumala okutusasula. Kati ekyo gavumenti yakijjawo mu myaka gy'ekyenda nekkiriza ennyonyi ziflyinga emakubo ago nga tezitusasudde. Kati nakyo ne kibeera nga kyakendeza ssente ennyonyi ze zandibadde zikola, ennyonyi zaffe, nakyo ne kireeta obuzibu. Naye kirala era kyekyengeri gye tumanagingamu ebintu byaffe mu Uganda. Abakulu abakulira ebintu bya gavumenti beeteerayo gwa naggamba, bakola nga bwe baagadde. Naye ate nga tekirina mu Uganda mwokka, buli ebintu byonna ebikwatagana ne gavumenti, kasita owulira nti gavumenti yekola ekintu ekyo kibaamu obuzibu mu ngeri gye bakimanagingamu. Kati olwo ojja kusanga nga eno ennyonyi yaffe bamaze okugiggula, ojja kubalaba baminisita bajja okusooka okusimba layini awo balinnye basooke bagende ku test. Oluvaamu nga balinnya kugenda mu meetings, gavumenti bajja kugamba nti gavumenti tenaba kufuna ssente, kisookera ddala eno ennyonyi yaffe tujja basasula, bakuwe invoice, obawe invoice maybe bakuwe ne cheque egy'okuba nga ekuwa ssente mu maaso eyo, naye tuke ku account nga tekuli. Akati ogenda kukwata minisita omusibe, ogenda kukwata minisita ogiggale oba ogitwale mu kkooti, bijja kuba bizibu. Kati nze kye nandisuubidde nti okuwona ebyo ebizibu ebyaliwo, eno ennyonyi empya bwe babeera bagikoze baddire abagikulira babeere nga bali private,